Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako nakola leero jagadde mbalage ekitooke kya gonja naddala nga kikula. Ekitooke kino kitooke kikulu nnyo era singa obeera olina akatundu wano mu kibuga ng'olinawo ka space okusimbawo ekimuli ky'otamanyi afazaali simbawo ekitooke kya gonja. Gonja oyo kitooke kirungi nnyo, kitooke kya mikolo naddala egikolebwa ewaka. Emikolo egyo egy'enjawulo njagenda mbabuulirayo gumu ku gumu. Ekyamazima ojja kulabira ddala ng'ekitooke kya gonja kya makulu nnyo okubeera ng'okisimbako ewaka. Era kati nga bw'okiraba awo nakijje mu kyalo, nakijje Masaka mu kyalo ddala eyo nenkireeta nekisimbako wano mu kibuga olw'ensonga nti kirina emigaso egy'enjawulo naddala ewaka. Ekisookera ddala kambabuulireyo gumu, batera bagamba nti twala ebintu bino obiteeke ku kitooke oba ekyannakitembe oba okozesa ekitooke ekyannakitembe oba okozesa ekitooke ekyembidde bweti ne bweti. Singa ekitooke ekyo kibula kye babeera bakulagiridde, kino ekitooke kya gonja kiba kijja kukolawo. Kye kitooke kyokka ekisikira ekitooke ekyo kye babeera bakulagiridde okukozesa. Oba mukitegeera kuba ye gonja aliwo okugonjoola ebyo ebibeera bigaanye. N'olwekyo gonja mulungi nnyo mubeere nga mumusimba. Kati njagala balaga gonja ono naddala gonja ono waffe gwe tuyita gonja owaffe Omuganda. Ebiseera ebisinga waba akyali muto ng'akula nga kali bwe katyo, endagala ezo zitera okuleeta amabala nga bw'olaba amabala ago genkulaga. Ekitooke kyaffe kye kya gonja kyennyini ekyaffe kitera okuleeta amabala ago mu ndagala ezo nga bw'olaba amabala ago agali mu ndagala ezo nga bw'olaba nga kakyali kato wano nga kikula. Kiba kikulagira ddala kitooke kya njawulo, kitooke kirungi nnyo. Kyova olaba nti njagadde mbalage bwe kiba kikula kireeta amabala mu ndagala nga bw'ozirabye ziizo zirina amabala. Mulimu amabala oyinza okugamba bataddemu mateeke, nedda. Bwe kityo kyo bwe kibeera ebiseera ebisinga kitera okugaleeta mu ndagala ezo. Oyo ye gonja owaffe yoyo bw'atyo bw'aba akula atera kulabika bw'atyo. Gonja oyo ekyamazima ekyo mbabuulira, gonja akola bingi. Gwe byonna by'omanyi, tugeze omwana alwadde amambulugga bakugambye noonya akaso okamusibe mu bulago oteekemu entula. Singa akaso ako kabula, ekyayi kya gonja kiba kijja kukolawo bulungi nnyo. Kwegamba gonja ye aliwo okugonjoola ebyo ebigaanye mu ndwadde ezo ez'enjawulo, mu bintu eby'enjawulo byonna. Gonja agonjoola bulungi nnyo ensonga ezo eziba zeetaaga okugonjoolebwa. Mubeere nga mukinoonya mukisimbe, kijja bayambira ddala bulungi nnyo. N'akalala mu abafumbo, gonja ono ky'ekintu ekisaanye okubeera nga kiriibwako mwenna, omwami n'omukyala. Singa mubeera mwamusimba ewaka n'akula bulungi ne mumutereka n'ayengera ne mumwokya, teeka kasowaani gwe omukyala, beera ng'owa omwami wo abeere ng'amulyako, mulye babiri, abeere ng'agonjoola ensonga zammwe ezitera obbasumbuwa mu maka gammwe. Nja kuba mbabuulirayo eziwerako mpola mpola. Leero njagadde mbeere nga nkibalaga naddala nga kikula nga bwe mukirabye. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako mubeere bulungi, mweraba.